po jako akawuuwo. Enkayana zino zizemu kubalukawo wakati w'abalimi wamu n'abalunzi ku kyalo lw'Ebingo mu ggombolola y'e Nakiyumbu mu disitulikiti y'e Kasese nga balwanirira ettaka ku kitundu kino ng'abalimi bagamba nti balina okulirimirako so nga n'abalunzi bagamba nti balina kulundirako nte. Wakati mu kwesasuza abalimi bano ababadde batasalikako musale basazeewo okulumba ente za bannaabwe abalunzi mu kiro ekigezeza olunaku olwaleero era ne batemako ezimu ku nte zino ekiwaliriza n'abalunzi okujjayo amajambiya olutalo luno ne lunyinyiitira. Oluvannyuma lw'akaseera poliisi esobodde okuyingira mu nsonga zino okutaawuluza enjuyi zombi era nga wano abantu 5 bagombeddwamu obwala enkya ya leero bagende maaso n'okunoonyerezebwako omubadde abalimi 3 wamu n'abalunzi 2 olw'okwenyigira mu kulwanagana kuno. Okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu bbendobendo ly'ebugwanjuba bwa Rwenzori Julius Tusingwire agamba nti enjuyi zino zombiri nga tezirina kutwala nsonga zaabwe ku poliisi ate basoose kwenyigira mu kulwanagana okwalesa awamu nga babuseewo n'ebisago era nga n'ebimu ku bisolo bitemeddwa amajambiya. That's why a person was cut and also one animal was injured. Sibendire bigogo ngono ye ssentebe wa disitulikiti eno ey'e Kasese anenyeza nnyo abalunzi bano olw'okutwala ente zaabwe ne baziyisa mu nnimiro za bannaabwe eza kasooli wamu n'eppamba era nga nabo olw'obusungu kwe kusalawo okubalumba enkalo zinoonya obukongovule. Because by the time you take cows through gardens that you see have been planted with cotton, with maize, you are doing something you know is wrong, and you know that the one you are doing it to can also has feelings. So I think it is incumbent upon the cattle keepers in this kind of situation to desist from such acts. Onera nenyeza abasirikale okuva ku poliisi y'e Nyakatonzi ngeno mu kulwanagana kuno yasazeewo okukuuma abalunzi bokka ekyaviiriddeko n'omu ku balimi okutemebwa nga poliisi eraba. Now we come to the aspect of the role of the police in the whole of this incident. As the attacks were going on, as the conflict was going on, I am told that the cattle keepers now called the police, and when the police came from Nyakatonzi, that is the police from Nyakatonzi sub-county headquarters, they kind of played a role of protecting the cattle keepers against the cultivators, and it is by that protection that some of the cultivators were now injured, one critically. Kahirwa Joakimu omu ku batuusiddwako obuvune agamba nti poliisi ekifo ky'okubagombamu obwala ababadde babatema ate yasazeewo okukwata mu bo ababadde balumizibwa abatalina musango. Margaret Kabugo ngono ye ssentebe w'ekitundu kino agamba nti abalunzi b'ente be bazze ne poliisi era ne kuba amasasi mu bbanga olw'abalimi ne babuna emiwabo kyokka basigadde wabatono ne batandika okubawuttula emiggo. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.